politics waffe omubi omuntu teyeefiira trust omuntu bwaba buna byabufuzi teyeefiira semunjo omutini ogwo n'amukuba ng'ali mukono alima ojagane nalemu emusi waliwo yagusaze paalamenti batusasula omusaala miliyoni ziri oba 11 gwe musaala naye mu banka watuukayo miliyoni 5.28 zirina omusaala namugulira omugaati nafukamira naye nga ate musajja ate nga mukulu ansinga emyaka abantu abasinga abanywa sukaali kuba kati nze omukyala waka olutalo lwe tuliko tojja kunywa sukaali owezezza emyaka kitanywa sukaali entalo zetubeera waboda avuga liita 5 olunaku buziba gavumenti emugyeko 7 omwezi ng'emugyeko 23 omwaka emugyako 2.7 mu mafuta kane banga ababoda on average boyina kukuwe babeera nga bali kakadde buli mwaka mafuta wokka obajjako 2.7 trillion mufaaki nabo n'obusente bwabwe kubanga muba ensirevinga naye bagayi baleese emisolo ku buli kintu kyonna ku seminti ku buli kimu obwo bwe buyayi bwe tugamba ne tugamba naye lwaki ate mudda ku sugaali ne ku butta wagundi ow'ekikomando ate n'ogaana okujja ssente ku mwenge eyo unfairness n'ogamba nti oteekebwa kwongeza ku mafuta ne tugamba naye n'omwenge ne taaba lwaki by'omu bisonyiwa gavumenti yatugenda nti lwaki eyongeza ssente ku sukaali mbu kulwanyisa health related obesity MTN yajja neekayanange nti omuntu okuggyayo emitwalo 5 bamuggyako emitwalo bakati 2.5 nga abantu mubafuukidde ekizibu bangambye ennaku zino omutambula taamu egenda okutambula kwa paamenti ssente eziyisibwa era obuzigwa omuma muyimirira kati ate essaawa zino olw'okuba mugenda nabo abazita musanga mu ofisi bagaddewo nga luli nadde ewange waka nempita ku bantu mu kkubo nga bamenya obuyumba bwabwe nga bakuŋŋaanye bangi naye balaba bulabi nagendako nga bamenya abantu ku leerwe mu kireku eyo nenduuka nogase mugibuyaze endulu ne zivuga abasirikale olwajja ne badduka ne bandekawo wano tukyalinamu oba okutyokwo kwe kuleetera olumu abantu okubajooga Uganda threshold yaayo ey'abannayuganda eri wala naye ne bwebera elastic ne bwebera rubber band waliwo weetuuka nekutuka sinki nkigamba bulijjo nti abantu neremererwa nti Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osibyeyo tya ampuliriza yakoze olwaleero weebale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo Dina Richard Baguma kiwalata kigenda kyeyongerayo owa Radio Uganda tabani wange yabadda antizinga anjirega nti kati olusi tamanya amaaso yewa nenkona omanye ennaku zino bagiyita Family TV kwabeera omusajja wa UTV ne Radio Uganda kati ali ku Family TV era nabagambye mu show zange balina okuyita mu Ssemujju abagambye Ssemujju ateesa bulungi Ssemujju buuza abantu abawuliriza Radio Simba basiba ne banyabo balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda wa kitiibwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baguma buuza abantu ekitiibwa mayitaakumuga ntendereza Katonda ekitiibwa kidde eri Katonda nannyini buyinza ate nannyini kisa mwebaza ate okutusobozesa okudda wano era namwe ffenna abatuwuliriza n'abatulaba balamusiza mwebale nnyo mwebale obuwagizi Kibazo nakujjukizza myaka 10 n'emmeka obadde ku mpewo era abakulaba bebaze okubeera nga bakyakupatronizing ampuliriza Lutindo Ssemujju bafiiriddwa omubaka wa parliament. I told a friend that ndabika kiri Baguma kyagambye nkaddiye nnyo luli nali manyi spectrum y'ababaka ba parliament nga abasinga obungi mbamanyi and several of them nga oyina ne contact nono omubaka
nze ng'omuntu nasooka kumulaba lwe baabadde ku mazaalibwa ga kabaka ng'ali ne Ssekikubo nga bali wano Namuŋŋoona mu service ne muwuliriza ne this is interesting, this is a very bright young lady. Mwanga Kivumbi yali yaŋŋamba ebbanga emabega nali nnoonya bannabyabufuzi abato abasobola okwogera ku mpewo. Mwanga Kivumbi n'ampa erinnya eryo, n'ampa n'omukyalo omulala kati kansala mu Kampala, she's a dentist I think, simujjukira linnya, n'abampa bano bagezese bajja kuwa value, but well it happened. Bagenda muzika nabye ndooza leero lwe bakuŋŋaanidde ku Nuupu nkya kuba mpulidde mwami Kyagulanyi ng'ayogera, bajja kumala bagende bamuziike. Very briefly Ssemujjuggwe amumanyi leero ali Kalangala, tebavuddeeyo leero nadde manyi babadde jjo Kalangala, bamututte kiro eggulo leero babadde mu kanso, babadde bamukungubagira. Kyemmanyi bamuggyeeyo ajja kusula ndowooza mu funeral home enkya ssaawa 4 bamuleete ku paalamenti wabeerewo awo okulaba omulambo gwe, okuwandiika mu kitabo ku 8 tumukungubagire. Bw'anaavaawo nga ku 10-11 bamutwale ku Nuupu gy'anaava ndowooza agenda asule e Namuŋŋoona ewaabwe wajja kusula ku Lwokusatu then bamuziike e Luweero. Helen ku paalamenti yabadde mu shadow cabinet nga ye minisita wa information. Tabadde nnyo wa public, abadde active nnyo mu paalamenti omwo, mu sports, mu welfare. Nze kitange bwe yafa yankuŋŋanyiza ababaka bampe sente zinaaziika era ebyo nga yatukolamu omulimu gwa Sseruganda. So mu paalamenti abadde ali very popular, akuba volleyball yamukubirako ne mu kiraabu zammwe kibazo kati. So obulamu bwe tabadde mu kakaalukanyi nga ffe kyobadde tuyinza kumutegeerako mu byobufuzi. Abadde mu ku babaka abapya kino ekisanja yadde awangudde n'ekisanja ekijjako kino, agamba nga abantu b'ekira nti teri yagenda kunkulungula mu ttaka kuwanjala kufuuka MP kuba nsobola n'obufuuka n'enfa. Kati ono abadde abulayo mwezi gumu alayira ekisanja ekirala, ne kino tekiweddeeko. Kati nembaga timugenda, nze ndi musajja musiraamu, you can't roll me in the man. Munyo kumpa wa MP ekya Katonda nzije mu switch. Kati olw'ebirowooza neso abadde nga ajjumbira nnyo ebintu ebyo byababaka Mengo wali ebiriyo ye ne Ssekikubo nga Orthodox era nga ebikwata ku Orthodox abo babiri be babikulembera omu naddako munne luli akulira Orthodox bwe yafa waliwo yali akyalo bwe yali avuddewa bweru wa Uganda nga yeetala nnyo. So abadde mu ddiini eyo Orthodox bwe bagiyita nga ali mujjumbize muyo mu bya Buganda, adde mujjumbize ne mu bya Nuupu mbadde mulengeranga ng'abiwa obudde ne mu paalamenti engeri gy'abadde omupya nga tanaakubituusa ku level ekayanirwako eyaffe, naye ng'omulala abadde agenda ayiga nga ayinza okutuuka ekiseera n'abituukako nabyo kati abo Katonda wamutwalidde. Baguma katono nnyo nga bwe nagambye nti nze siina benefit ebadde mumanyi, nalabye abakaayana ku health ngaga nti naye omubaka eddwaliro gye yabadde sirimanyi nalyo sirimanyi nalisoose eddirabaku naye nga bali baga nti is it a problem of our national medical system okubeera nti omubaka tasobola kugenda ku national hospital
oba maybe lino nalyo nze nawulidde gundi first of all namumanya nasooka okubuuza yaani because nalaba podcast waliwo podcast ya muvubuka eri mu Luganda ndusingira aleeta abantu n'aba interviewinga nga interviewing ona amubuuza obutafumbirwa n'agamba nange ndi ku market biki ne boogera ninga naye n'agamba nti MP n'engamba ni kanonye MP waawa kwe kumanya ate waliwo omu ku bakungu ba gavumenti akolere Kalangala so ne mubuuza nangamba nti eriyo omuwala simanyi yali abeera bweru yajja naye nga ali very dynamic naali ku ground nnyo era tomuwulira mupeo naye ku ground ali very grounded nagamba era bw'abeera mu politics ojja ku is one of the potential gwe tugenda okuwulira so kati nazzeemu omuwulira nga ayogera ku mazaalibwa ga Kabaka yes ng'olaba ali confident ne baŋŋamba MP elect era yazzeemu okay fine ate kati so ekyeddwaliro kibazo you see bano Bassemuju asobola okugenda ebweru mu ddwaliro lyayagala ndowooza balina health insurance ennungi ate nina nawulidde gundi abakayana ku eyo health cover baga nti health cover y'ababaka ekoma wano within the boundaries bw'oba ogenda ebweru olina okubeera omuwombefu ewa sipiika olina okwogera obulungi nina omubaka mukwano gwaffe yali mulwadde wano ku ddwaliro erimu nengendayo ne mugamba naye bw'obanga omusawo eyakujjanjaba ali for not disclosing the destination ali Kigali lwaki toddayo nti oyo speaker yankola bwati ne speaker nakola bwati n'agaana. I had the privilege okukubira deputy speaker ku olwo lwennyini. Deputy speaker n'adibankinga bye baali baŋŋambye era n'embiswaliramu naye nga kyenajjayo ekyali clear nti omubaka okugenda okumujjanjaba ebweru you need the speaker's consent. N'atali mubaka okugenda okujjanjaba ebweru you need medical board to approve. Yes. Wateekebwa okubaawo anaaprovinga except wobeera mu plot 1 so ebyo naye balina obusobozi obugenda mu malwaliro atulesi ge baagala. Nawulidde gundi leader of opposition ng'agamba nti yayogedde naye nga agenda mu ddwaliro kusaawa nnya tuweereza message yes. nga tugamba ku Monday tukeere mu parliament tuharmonizing position zaffe ku sovereignty bill. Nze nabadde Kigo nga tuli ku tax bills kusaawa nnya nampeereza message kubanze zitiranye ebyemikutu kubiddamu ne mugamba thank you nande ndi awo nga ku 9 nga Karim Masaba wambala nga ntere ni afudde ne mugamba ndi njoga ne kusaawa nga avuze mmotoka n'agenda bamulongoosa afudde. So tosobola kumanya until tufunye postmortem kuba gundi sajjale zikolebwa mu ggwanga wano buli lunaku nyingi 10 naye abantu bawona ne bavaayo ono yayiseemu wabaddewo ekirala wabaddewo ensobi ku basawo yabadde ayina ensonga endala zebabadde bategedde kwigamba kati kusaawa yes tetusobola kumanya naye si lwakuba nti teyabadde na busobozi okugenda. Of course ebyobulamu byaffe tubimanyi tubyogerako buli lunaku wano naye nze ndowooza yasazeewo okugenda we yabadde awulira nti we wagenda okukola wali comfortable gyali. Yeah, really so. Ate n'abasawo Peter nga bwe bamanyi abasawo bangi abakugu naye nga bajjanjabira ate malwaliro ova nabe mulago n'akutwala nga musawo y'omu. Nze mukyala wange Dr. Mbisirikire amuzaazizza abaana bonna 6 abamulongoosaamu yamulongooseza Lubaga namuwa kati Lubaga sikyagalayo nzizeeyo nnyo tugende ku international batambula obukugu toyinza kungamba nti buli mu byuma biri mulago naye ono mu Uganda ekizibu kye twafuna Peter olwa politics waffe omubi omuntu teyeefiira trust omuntu bw'aba bonna byabufuzi teyeefiira semunju omutini ogwo n'amukuba
ng'ali mukono alima ojagane nalemwe musi waliwo yakusaze ampuliriza lutindeyo ebyobufuzi byaffe ebibi bituleetedde ebyo kyobola Museveni yagaye tagenda mulago mbu bwe baali mu nsiko yatwalayo omusirikale fukyomujjanjaba okugulu baali basalako kusale kati naye nyini system gyakulembera ajogerako kati omuntu omulala omusuubira kugamba ki Samuju eyo njagala kuvaayo kubanga unfortunately omubaka yafudde era tubasabira nadi wano nga ngamba abantu nti I think n'abanyigiriza ennyo postmortem ejje ekole etya ebyo tubirekere family largely tuwe family opportunity emoninge bwebe ine ebibuuzo byebuuza ejja bibuuza maybe n'abanupu bajja kubuuza ebibuuzo ne njagala kujjawo Samuju budget olwaleero nakulengedde mu parliament nga minisita w'ekisiikirize wa finance naye a few things nze ne gwe mbadde naye bye twa pointings out byenjagala abantu omuntu omu yaŋŋambye gwe mbadde naye nanga nti abantu bakubye ennyendere abafunyi b'omusaala kukyusa pay as you earn and the thresholds different income taxes noli nanganda ye according to him actually babadde very progressive nti omusolo gwavudde wansi gye gubadde threshold ya pay as you earn neyambukako waggulu neseseetuka abantu abasigadde wansi basigaze their disposable income nanga nti ate waggulu interestingly abantu gye bakuba enduulu nti 40% yangambye Peter mbadde nsasulira 40% 10 and above zibadde 40%. So what has changed on that component? Naye ekirala kye pointings out naga nti bo ng'abapakasi baddira transport we ne baddira rent ne baddira omusaala ne baddira any emolument ne baziteeka mu lump sum ne bagicharginga omusolo tinaye ababaka ba parliament beekolerayo window ne bagamba nti ye omubaka wa parliament bw'afuna amafuta tegavaako omusolo bw'afuna kino nti ababaka ba parliament omusolo bagucharginga ku what is regarded as the basic wage yokka era ekyo nga nti yekibirango nga nti n'ekyo bo baakibala batya kubanga ffe waffe mwejense gyakola yangaye bw'ofuna obukadde 25 tie babuteeka wamu ne babukuba omusolo omulundi gumu. Olwaleero tuyisiza parliament eyisize amateeka ku misolo teeka nga 6. Omuntu bwawujanza obutagenda mu byamunda bitawaanya okubitegeera naye mu misolo egiyisibwa mubaddemu ku buli liita y'amafuta ya petroli tusasula siringi 1,555 bongeddeko 5 egenze ku 1,750 duli tubadde tusasula meka 1,555 nga omusolo guli ku liita kati egenze ku 1,750 eya diesel ebadde ku 1,350 egenze ku 1,450 oba 1,500 wayisizayo emisolo ku motoka enkadde ababodaboda abapiki bonagireetanga okusasula $5,000 kugiregisteringa bonatuukanga okugitransferinga omusolo ku sukaali buli kiro bagyongeddeko 3 ku butto n'emirala omusolo ku sente zisasulwa abantu ne income endala tetugutuuseeko wetumalidde akawungeezi ngusuubira okukomawo ku Lwokuna kubanga enkya tugenda kuba tukungubagira Helen ku Lwokutaano tuyise budget Katonda wanaaba akyatutadde oba baana abataddewo kuba ebya parliament bw'omala okufa nga bakutwala mu funeral home ng'ebizinesi egenda maaso bakola nga basiraamu kubafa basiraamu olina obudde tosuza era oliwa mulinziikako Peter yajja okuziika kitanga wakulwawo yalisanze tumumaze bamuwanga basanga tuvuddeyo Magombe fete tulwisa obulamu bulina okugenda mu maaso
kakati mu Uganda mulimu abantu abasasula pay as you earn miliyoni erabika eriemu yoka be bantu abalina emirimu emitongole abasigadde ayinza okuba nga akusinga okufuna ku ssente naye nga bazikweka naye abatasobola kwekweka bali miliyoni emu bw'obagattagatta abo bonna be basinga okusasula omusolo omungi mu Uganda ku musolo gwe tusolooza ogwa trillioni omwaka oguwedde zaabadde ndowooza trillioni 29 pay as you earn yavuddemu trillioni 7 amafuta gegaddako gavaamu trillioni 4 gavumenti ku bantu miliyoni emu yokka esoloozaako abantu sente nyingi bw'ofuna obukadde 10 nekutwalako obukadde 4 palamenti batusasula omusaala miliyoni ziri oba 11 gwe musaala naye mu banka watuukayo miliyoni 5.28 nga basazeeko ziri oluko n'obulabe basalako bwe saategeera kati ababaka ba palamenti mu 2020 oba mu 2021 tugenda mu kulonda ab'ekitongole kya Revenue Authority batusalako nga bagasse sente ezikuweebwa ez'amafuta bakuwa ez'okusula ne bakuwa n'ez'ebirala nga bazigatta wamu ne batuggyako omusolo tuukayo nga tewali kaliyo ne tunyiiga nze saanyiigira mu palamenti mwokka nakati sikiririzaamu nti abantu allowances balina ziconsolidating affe pay as you earn as a principle sikiririzaamu kubanga nkoze mu bifo bingi nakolanga ku munta weebe nantuma e Masaka empa ssente ez'okusula mu woteeri n'ez'okulya neza transport ne bwe nagendanga ebweru munta nga ensasula ssente ez'okugenda ebweru wa Uganda munta kati baamala ne bagikaka ng'ebitongole ebirala byonna mu Uganda n'ezigatta wamu ne batandika okuzisasula ababyalaye nga beekwasa nti ab'ebitongole beebuzaabuza naye nze nkyakutwala nga kunyigiriza kati abaka palamenti mu income tax twetekeramu akawaayiro kubanga olede twali abalamuzi nga twabajjamu tebasasulwa ne poliisi oba n'amagye bagamba naffe twesonsekemu kati naffe ne twesonsekamu ne twawula omusaala gwe basalako omusolo zino sente ezisigadde mafuta okusula n'ebirala byonna bye bakusasula tezisalwako omusolo kisikiriza nti kintu kituufu nze ndowooza nti gavumenti yalina kulwanyisa abantu buteekweka naye si kujjayo kaabamu nebasonyiwa abalala nebasubjectinga ku kintu kyekimu so kati era newe nali ku tv emu nabaga nti abaka palamenti be mwali kabiridde bo omusaala ogwayo bagukweka ebintu byabwe tekibanyiga singa gwalaba lwebatusalako ssente abantu kasikate bakuba abantu baka palamenti nga bakambwe nnyo nabaga nti kakati ntife tuyisa etteeka kakati balireete olwalireeta nibaga kisookerako naffe ezaffe tuziggyeko nga bitwajjako ez'abalamuzi ez'abapoliisi n'ez'amagye kyekizibu ky'emisolo n'abantu era nadde nkigaba ka palamenti nga tuli twadde ku Serena nga tukola omusolo kwongeza ku sukaali nakini banga ndi kizibu mwabasinga chai tunywa bwerere kizibu okusanga omubaka wa palamenti ng'amanyi ne sente sukaali zagula mu supermarket tusiiba tuli obudde ne buziba bya bwerere baga omuntu wa bulijjo olinze nabeeranga mu kyalo ng'omuntu asobola okubula sente zigula sukaali nakati ngende waffe bijaba nentuuka ku kyalo muto wange abeera Adamu n'omutwalira kira 2 aweeka abantu nanga nti musajja yakusabidde edduwa zonna nti amaze omwezi tanywa sukaali nze ino omusajja namugulira omugaati n'afukamira naye nga ate musajja ate nga mukulu ansinga emyaka abantu abasinga abanywa sukaali kuba kati nze omukyale waka olutalo lwe tuliko tojja kunywa sukaali owezezza emyaka kitanywa sukaali entalo zetubeera era bwe ndaba tandabye nenyongeramu ejjiiko bw'aba ndabye amumpa
temuli naliko kungamba kati prostate emyaka gyo mu byala abantu okwongera ssente kwa gavumenti adde omusolo ku butto neteka omusolo ku sukaali kati abakanga nga mwabanywa cyayi owoweerere mulekerawo ogerekeranga abantu kati ffe olwokuba twafuuka ba interested party ne mujyamu emisaala egyammwe ne mujya exemptinga ono omuntu wa bulijjo income ye Peter Musaasire mumugyeko 40% ne mutera sene ku mafuta avuga emmotoka emuleeta mu kibuga okukola ne muteeka sene ku sukaali nga tubaga automatically mugenda kwongeza cost of living n'emiwendo gy'ebintu buli wamu kati ye Musaasisi gavumenti gwetumanga twagala kunoonya ssente zikola nguudo kati ebyo tusiibyemu so omuntu awuliriza ng'oli mu abo akakadde ate teweewuunya dde obuuza nti abantu akadde NSSF abasasula giri 800 kuli gyensaniza balinako 2.5 naye abali active 800 era sibe bambeebo kati bali abasigadde be bali mu gavumenti kuba abali mu gavumenti tebasasula NSSF batujjako pension anti tagenda mu NSSF ani naye tusasula naffe tulina social fund aba gavumenti babajjako anti ko pension wabe nabo babasalako ezigenda bakipulaninga bupulaniza okubeerawo abakozi ba gavumenti teri abakozi ba gavumenti abamagye n'abapoliisi abasomesa abaki so kakati kyekizibu ky'emisolo olwaleero madde mbalira abaka ba palamenti omusolo amaze ne bakendeza nga nti wa bodaboda wanaaba transferinga piki asasula emitwalo 5 oba transferinga emotoka mitwalo 2 eja solo baguyita nanjerabya nsiri economist nibaga mutunulie ngenza okuwala emisolo wa bodaboda bwagenda okugula pikipiki nyo gwenkubidde esula sekatawa ne muga nti piki mugigula empya meka nanga milioni 4.4 milioni 5 mitwalo 5 ngenzo jibala gavumenti kwezo milioni 5 n'emitwalo na gavumenti enako 2 n'emitwalo 2 ogenda ogula piki n'ojigula milioni 5 n'emitwalo gavumenti yetu teko 2 giteko 2 n'emitwalo 2 nejja amafuta waleero madenda ga parliament nganga nti bw'oteeka ngenede ku rate eriko 1505 waboda avuga liita 5 olunaku buziwa gavumenti emugyeko kasanvumu omwezi ng'emugyeko emitwalo 23 omwaka emugyako 2.7 mu mafuta kane banga ababoda on average boyina kukuwe babeera nga bali kakadde buli mwaka amafuta wokka obajjako 2.7 trillion mufaaki nabo n'obusente bwabwe kubanga mubensirevinga ne muddira babaguma nga omwana tasobola kugula piki baguma n'agigula 5.4 n'agisasula mpola n'amugyako 10 nkozeseza abaguma kuba tulinayo wano nti yeeti omwana bwe yaliguze nga akapiki nga akali affordable osanga n'akusasula amafuta neyebeezaawo n'abaana mubensirevinze kuba mulimu gwa bodaboda n'ekira nabagamba nga ise transitional job sikusubira omuntu omukulu alina amagezi nti ogenda gandi nze embeera ngenda kubeera bodaboda mpaka kufa mulimu gwa saawa eyo kubaako kyokola oveewo eyongereyo ulinganga gwentandikirako nga wa taxi nze musiniya 6 taata wange omugenzi yaji Hussein Rujinji taata omuto yangoba tolina kyokola jangu osika oluggi nga gwe mulimo mu family naffe gwe tulinga babaguma balina ku nte jangu olundente nanga ndi wano nkola Ntebe Road jangu kyogwa omuntu osika oluggi nakuwangayo ez'abasika oluggi ze bafuna kati ebiri transitional tuyinja kukinonyamu nakyo kikamyulemu kakasente akalimu naye bagayi baleese emisolo ku buli kintu kyonna ku sementi ku buli kimu nti banoonya bajeti ya trillioni 84 so nandaze nnyo naye okudda ku kibuuzo kyongambye abantu they are nature tuli selfish saagala nze kwejja munange bwendi kuba nange saakayananga sente zaffe bakola ki baga tuzijje nze okutyana nerefuula nti nze ndi malayika naye naffe baali bajjako ezaffe nange nagaba muggyeko naye abantu abalala abali ebweru ate bbe zaabwe ne tuziconsolidatinga baguma
ekirala kyempulidde leero kyebadde bakayanako VAT ono simanyi nnyo mubala ne threshold ya VAT abasuubuzi baga nti eri wansi nnyo ku registeringa for VAT fe abali wansi eno tute I think abasuubuzi babadde baagala threshold ebeere ya $5,000,000 yes gavumenti ekyadde ku 2.5 si kibazo n'eriyo ekirala kye baŋŋambye simanyi butuufu bwakyo baŋŋambye nti mu exemptions ze baatwalira palamenti neeyisa mwalimu eyali interesting ng'eriyo kibazo eyacollectinga VAT on behalf of government I think companies 2 kaga nti n'oyo bamumusonyiye tamusasula awo baali specific tekyali ku buli muntu be basonyiye nga olwaleero nga bagumajja bagaye nti bw'obeera walemererwa okusasula omusolo bajja kujjako bw'onaasasula omusolo penalty ne interest bw'onaamalako bw'onaatuuka June ono w'omwaka guno nosasula omusolo oguli principal kati bino babikugyeko naye baliwo baali bantu ng'omu 2 tebaali naye baaliyo yes eyo special exemptions simanyi engeri gye bazikola naye waliwo abafuna special exemptions naye ekyokusonyiwa ekyo kibadde kitambula in fact ebadde scheme ya URA ate ng'eraba ereetera abantu okwenrollinga so bwe bagamba nti musasule principal nga financial year tenabakugwa tujja basonyiwa penalty ne interest ayo abantu bajja so balabye nti first of all baba basasula ebanja naye ate nga benrollinze for future so ekyo badde bakikola so bwe baba bakitaddemu ebadde practice naye of course kibazo omanyi gye ngenda okutandikira nti okukaaba kwaffe kubadde ku misolo ku mwenge n'ettaaba ate bongeddeko naye bayongeddeko tewali kye bayonge ku mwenge bongeddeko spirit yanze sijawula anti kati kye njagala okugamba obwo bwe bukumpanya bwe tugamba mu gundi noyongeza ku sukaali naye n'ogamba nti denatured babyogera nga tojja bitegeera nti denatured spirits ate nga ziva bweru kati bw'otunuulira spirits oyogedde ki ekyo you see baba bakugamba nti kitegeeza nti spirits ezina alcoholic content of a certain level ate nga ziva wabweru kati bw'oba otunuulira percentage ya spirits eziri ku market zibeeranga 0.5 oba something gwe guno ogwabebbeeyi kati baba batukoze obuyaayi bwe bakola kyova olaba tulwana nabo then ne bajja ne bakugamba nti baba baclassifyinga taaba tebamuclassifyinga lumu bakugamba nti eryo hinge lead soft cap kati omumwe babuliza babaka ne bajja ne bakugamba nti twayongezeza so kye bakola bakwata taaba abantu gwe batanywa omungi abatono ab'ebbeeyi gwe bagula kwe bongeza ono wabulijjo ali ne bakugamba nti kati so batunula inflation ne bagamba nti inflation singa bw'aba abadde wa 20% ne bagamba nti tuongezayo 10 shillings kati inflation bw'abanga wa 20 shillings ekitegeeza nti oba tolina kyokoze eki so obwo bwe buyayi bwe tugamba ne tugamba naye lwaki ate mudda ku sugaali ne ku butta wagundi ow'ekikomando ate n'ogaana okujja ssente ku mwenge ebyo byetuleetera okulwana era olaba luli twagenda nga tugenda mu parliament first of all bwemuba mugenda mu committee babagamba olwaleero nti mujje enkya nosanga nti groups z'ab'omwenge bayise groups 7 bekutulamu ne bagamba nti eno Nairobula eno ani nti manufacturer association nti association of alcohol I don't know what nti entertainment association kati mwe ne babaleeta wano ku end so you see eyo unfairness nogamba nti oteekebwa kuongeza ku mafuta nitugamba naye n'omwenge n'ettaaba lwaki byomu bisonyiwa tyatwayongezezaako naye ffe kati abamanyi kye baba bakola baguma gavumenti yatugenda nti lwaki eyongeza sente ku sukaali mbu kulwanyisa health related problems kati
ekyo kigenda ku mwenge gwo kati omwenge taaba by the way nze eriyo Baguma kyatakonako naye kyenjagala nakyo omusolo gweyongereko gambling. Absolutely. Naye bangambye bayongezaako gambling babyongeza naye nga olumu bongeza bibadde mu ebiri naye kati bongeza nkuŋŋaanya nti oba obadde osololeza ku mulyango kati bakole batya naye tebongezaako percentage kuba be bannannyini be bannannyini business nakyo tebagala kweyongeza musolo so awo kibazo unfairness y'omusolo wetandikira badde bagamba nti kwongeza ssente ku withdrawing badde bagamba bazongeze MTN yajja nekayanangega nti omuntu okugjayo emitwalo 5 bamuggyako emitwalo bakati 2.5 nga abantu mubafuukidde ekizibu naye bazongedde tulwanyeko ne tulemererwa ne bagamba nti bagende n'ogamba lwaki okola zino sente Baguma yazi earnings n'asasula pay as you earn bw'aba ali mu business jajjawe n'asasula income tax zonna n'akola ki kakati atuuse wano aziweereza kitaawe jajjaawe agule ku mafuta gemwongezeza jajjaawe oluzijjayo bazitema mitwalo 5 bakuggyako 2.15. So what is that extra tax? So ya ku withdrawing okujjayo sente bakubonereza ku data kuki so nogamba enenyigiriza eyo kwigamba ebeera nzibu nnyo buli wogenda okuteeka omusolo oteeka ku muntu wa wansi gwonyigiriza so lwaki kuba Baguma ezizajja zispendinga nga tazijjeeyo anti kati ezange zikosiza ku simu kuba ecosystem gyendimu yonna ekolera ku simu tewetaaga nsonyiwa nagenze ku road toll eri ku Ntebe road nga tebasasula mobile money kati nze luli nga ngenda ku Ntebe road nasooka bwe nzijukira nga nvudde gundi nenyimirira waliwo woyimirira bw'osobola okuyimirira ng'ovudde mu roundabout y'Ebusega neninya nebegera okudda eno ononye sente nonzijeyo cash kati bwe nfuna omuvubuka antwala ndroping ku motoka olwo abajigundi bazze nali namu batabani bange bagenze ku batabani bange lwaki mupaakinze wano wabadde woki bwe bankubira bali nembagamba mutwale eri mu bubbi bwammwe lwaki temwagala mobile money omusajja n'aseka n'amuddiza mutabani wange simu kati bwenzije waboda n'andeeta bw'aba addayo ne bamuyimiriza mbu lwaki akoze eki akoze U-turn lwaki atambulidde ku gundi ku expressway nengenda nenyimira nentundula omusajja but also nemugamba ononya onjagaza ki kiki kyonjagaza kati munne yali atudde mu kavaani n'afuluma n'agamba what's the problem Mr. Baguma nengamba agwendeka ono w'olubuto anjagaza ki omusajja n'agamba waboda genda kuba really lwaki temwagala obubbi bwenkanawo obwo lwaki temwagala cash but I also think that asolooza ku toll eyo yandibadde aprovidinga kubanga abagenda Entebbe ne kadi ne mobile money options zonna bawe ayina visa card ajja aswipinga olubbi ono obukolera wabwe obeera nga okusa systems ezi monitored cash gwojokolerako obubbi n'osobola okukubisa burusiiti obubu gweka rusiiti ke bakuwa okasoma nsonyiwa nze kafaanana kuteyeyo nekujja ku emisolo niye anti kati so olaba emisolo gye tukola otagitinga wa wansi otagitinga omwangu okunyigiriza gw'oyongezaako tomulumirirwa toliko kumulumirirwa kati kyova olaba emisolo gyetaaga ne equity kati nekiruma nti oba ogamba naye emisolo ate bwe gituuka eyo gigenda wa ogenda okulya ani atutte ani abbye meka ani so wolabira kibazo emisolo gifuuka mizibu nnyo naye abantu really banyigirizibwa ekyo kyo kibazo ate ekirala amateeka ge baleeta mu parliament but ngenda mbirango naye kambuuze b'abantu abanyigirizibwa emisolo gino one bali aware two bafaayo lutino wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndine Ibrahim Semujunganda mbaka w'ekira municipali ndine Richard Baguma munnamawulire mpaka katwaliro mekasa 2 muri wiki nga 3 ng'oweddeyo bangambye ennaku zino mutambula tamwegenda nti ababaka bali ku nnyonyi onaddeno okutambula kwa parliament sente eziyisibwa era ozigwa muyimirira
kati ate saawa zino olw'okuba mugenda nawe abazita musanga mu ofisi bagaddewo nga nene ebyokukola kati saawa zino tuli mu budgeti tuli mu usually government etendinga okuspendinga ng'emalako omwaka kubanga kye baba spending oba alaba kigenda kusigalawo ekyo kiri nno mu government saako babanga balina ekibasiiwa Nsamuju abantu omanyi ebbanga liiseewo nabuuzako omulodi Elias Lukwago naye is the messaging right okubeera nga gwe oli mu kibuga nga bw'olwanirira ogandi bano mbafiiririra mbafiirako babeerayo mu biduuka ne bakuwuubira omusajja oyo alemerako oba ne bakwata ka vidiyo ne bakasala uno baade bamutwala wuwi ne bakasala ne bakagabana ne bakola batya abantu abo. Is it a civic competence deficiency nti abantu tebamanyi tebali aware? Is it abantu babivaako oba tebafaayo nga mmwe byemukubira enduulu n'abantu byetwogera biri at dissonance? Ensi z'omu Africa mulimu ezeerwanako naye generally ekireeta kakubere kwekalakaasa oba kwefaako mu zino ensi ezaffe eno okuba nga tekubeera ku kamwe nga walaba Sudan olumu nga kitabuso ba Egypt. Muno omwaffe bantu batono nnyo alemererwa ekibuga ne yeetuukamu omuguwa adda bijaaba nga ekibuga kinnemyo nga dde mu kyalo naye eri tibalinayo kyalo kye baddamu mu desert. Ekyo nze mu kulowooza okwange kireetera abantu okuba nga balinayo alternative endala obutagenda ku kyebaali badde baddako. Naye ate ennaku zino oba n'obukambwe bwayitirire kuba nze nalabako abaana ba booda awo waliwo baali babali obubi ne bateekawo olutalo gavumenti ne bavaako. Nagamba wano Peter gye n'omuntu yatugambanga nti Uganda y'ensi yokka omukulembeze gy'agenda okwekalakasa ku lw'abantu abantu ne bamugamba tubasabira mwebale n'oyitawo wekka nga oyitawo bwe bakusabira bwe bakwebaza n'oba nga ali mu muzannyo. Nagamba nga abantu b'ekira olunaku lwesigenda kwerabira lwe baali bakyusa age limit baatukwatira mu palamenti nze bansuula mu vaani nalimu ne Alan Sewanyana Oguzuli Sekikubo Odongoto Karohanga Kyagulanyi ngenda okuyita enajjeera ewammwe awo nga abatunda amatooke batunda ab'ebyennyanja bawalakata naye nga tewasaga tulwanyise omusajja tetumukkiriza kujjawo komo ku myaka naye ne baatukwata saayitako ku kkubo ne nsangawoko wakiri abasuddemu ebiti bya muwogo nti emmotoka tegitawo mpaka Nagalama gye baatukanyuga. Wano abantu balinamu ate nali balabyeku nga banyiize sinzaga nti basobola kunyiiga sinzaga nti abantu basobola kuguma oba bafa bafe nakyo bakisobola naye ebyo ne bibakwatakira enkulembera ya Museveni n'abantu be olumu n'abantu abalala abalijja nsibambi professor yatugamba nga ate nabyogera prime minister naga democracy cannot set off a passive citizenry ngano abyogera ate prime minister ndozo kati nga yerabanga professor of political science kati natunulidde abantu luli nadde ewange waka nempita ku bantu mu kkubo nga bamenya obuyumba bwabwe nga bakuŋŋaanye bangi naye balaba bulabi. Nagendako nga bamenya abantu kuleerwe mu kireku eyo nenduuka nogase mujubuya zendulu ne zivuga abasirikale olwajja ne badduka ne bandekawo. Wano tukyalinamu oba okutyoko kwe kuleetera olumu abantu okubajooga oba olina okubalansinga wakati wo kwasa abantu omukono ogw'ekyuma kuba ate wano kalekaleka ate Rwanda wo tosobola yadde okwenyeenya kubanga omukono ogw'ekyuma oguli e Rwanda gw'amaanyi nnyo naye wano ndowooza byombi ffe wetwalina okulwanyisa omukono ogw'ekyuma omutonotono ogwaliwo twalemwa kati gugenda gwongera mu jjiya kubanga Museveni mulimu ebintu bye yatyanga n'abiwummula naye kati olwaleero
abantu tutaddewo ekifaananyi tulinganga ndi wakati atuwangu tukatunulya emisolo gino gye baleese wano bagireeta Kenya yalibadde problem. N'oleeta omusolo ku butto, n'oleeta omusolo ku sukaali, n'oteeka ku semindi, n'oteeka ku sente z'abantu, n'oteeka ku bodaboda, n'oteeka ku buli kimu. Naye n'omuntu waabwe tomuwulira wagidibetingako kisigaze nze naawe wano ne baguma. Kane gavumenti egireeta wadde mpamire nga tulwanagana nawo. Naye kyalibadde kyanjawulo singa baga nti ababodaboda beekalakaasa ewere bagende tujja singa gubeeranga bwe gwali ku mabira. Kuba abaffe kati nze mubaka we naalemu avuddemu nanga nti wayi kemuwaganyeemu at least bakkirizaako ne bakendeezaako baadde baleese siringi 10 ku seminti ffe nga tugamba bamugyewo kati abe naalemu gaga nti kale musaleko wakizibe 750 nangamwe abaadde baga nti mugyewo mumuyambye bano kukiryako ku 750 ne basalako. Kati singa abaddeyo n'amaloboozi amalala ebweru byali badde byongera okendera naye ebweru abantu bannange musirisa abawuliza rediyo Simba sigambe ni mukeere mwekalakaasa oba mukuba amayinjo bamukole ki musirise nnyo ekisukkiridde ne bamenya obuyumba abantu ne muddeeka banaga bamenya obuyumba twali baddewo ne transitional period ne munyonyola abantu kujja kuggwa ddi mwegalira omwana yansalanga enviiri nze nzisalira ku kyalo namukubidde gula esimu nanga nti nadda waka nimubuuza kati olyaki ti bizibu kakati yayinza okuba nga omuwampisa naye abala bagigenda tukuba obutayimba nga babutukubye ekibuga kiremeredde. So kiri kyobuuziza abantu ba wano saagala kulowooza nti kutya wano omukono gw'ekyuma gweyongera ddala mu biseera bino nga mutaani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba agenda ayambako kitaawe buli wayongera okukaddiwa omwana anyweza obuyinza nalabye ebiri Ethiopia nga walabika bulungi njagala ne Uganda niko okulabika obulungi agenda yeeyongera kitaawo naganze aginganda myaka egyasembayo ng'omugamba nti gundi afunye omusajja naga nti yo afunye ate nze munjagazaaki nga tubafumbiriza wano tumutwalira sukaali we kakati ne Museveni ali myaka egyo nga embooka emala kuvuga namwe ate baguma okubye waki yadde atusooza nga takyamala kubuuza nti tumukube kati saawa y'okubuuza egenze eggwawo kati amala kuba taata yagenda nalabye omuntu ng'akaaba nti yadde atusooza ntukuba kati awaawo nawo twegenderezebwa. So kyobuuziza kiri nti abantu wano olemwa simanyi batulifune baprofesa ne bagenda babanoonyerezaako ne batubuulira lwaki olumu basirika busirisi baguma ng'okwata omuzindaalo eriyo Henry Kasiba nti aŋŋamba nti kibazo actually ekibuuzo ky'obuuza kiringa ekikuma mu bantu omuliro oyagala bakole ki boogere. Then eriyo Okello Okello aga nti Uganda, this country of my motherland, where people don't care if their income is broken down. For me, I actually pray that the suffering continues. You people seem to be saying that the people care. No, they don't care. Let them enjoy the caning. Increase the taxes, create trade order. Even in my village, we shall meet in the trading center at some point. Yeah, of course, your cynicism simanyi bwenkiyita mu Luganda naye abantu yayogeza cynicism. Naye ekibazo nze waliwo kyenjogera bulijjo nkiyita threshold, bottom line. Abantu ba Uganda bagumiikiriza nnyo kuba bayise mu bintu bingi ebibanyigiriza. So balina eyo elasticity balinga elastic balina naye ne bwebera elastic ne bwebera rubber band waliwo weetuuka nekutuka. Sinki nkigamba bulijjo nti abantu neremererwa nti Uganda threshold yaayo ey'abana Uganda eri wala, so kitwala nnyo ebbanga n'ebintu bingi. Naye ekyokulabirako kibazo kyekya Tanzania. Singa omuntu yajja wano analyst n'atugamba nti Tanzania egenda kwaka gujja kwaka nti omukyalo yagenda kuba abantu amasasi, twandibadde nga tumusekera n'omusekerera nga tumudismissinga. Okugamba wano nti etteeka, lwaki bw'oyongeza ssente ku data
noyongeza emisolo ku calls noyongeza emisolo ku mobile money lwaki groups z'abavubuka wakiri tezipetitioning nga tezeekarakasiza naye neziwandika memoranda kuba abo be right now ono atudde wano akwata ebifaananyi bwe ŋŋenda okubabuuza abawerako ku business bazikolera online absolutely nina bemmanyi abasuubula nze sikyagenda mu dduuka nenga nti noonyanga tonoonya dduuka kwe bali okwo era omugamba bugambi njagala engato ekikagundi ne bagireeta gy'oli naye kakati ono gwe batakisinga naye takayana kubanga kati bali twandibalese bano bamufuna musaala maybe those are comfortable maybe they are scared but ono omufuna mpola ono wa boda because ebyo byonna Richard bigate ne trade order nti basoose ne bamenya ab'obuyumba niwe bagamba babumenye nze nali ndowooza Kampala nagenda okuyita waffe mu kira nga ne backside road babumenyi nagenza okuyita mu mukono nga ne ku luguudo lw'ettaka kati oli yambuuza nti naye oyo akakayumba ke bamenye tekali na bweru wa boundary line ye kali munda mu kibanja kye singa yabadde ataddeko kikomera kandi badde na munda kati ako baakakimyeko ki naye nga babamenye mukono gwange yaŋŋambye ab'enkoko kati abalunda enkoko n'abatunda b'eŋŋano babadde batandise okunoonya abaana because Supreme Bamandera eŋŋano baŋŋamba nti gwe baguma toli client waabwe munene kubanga gwe baguma ewuwo okukozesa paketi z'eŋŋano 3 kiyinza okutwalira omwezi naye ono omwana ow'omudaala akozesa katono olunaku akozesa paketi 10 kati babanoonya gye babatadde babatwalire but oyo omwana atunda amagi yafiiriddwa atunda eŋŋano yafiiriddwa alunda naye mwenna tekuliikaaga nti owange business zaffe so what is it why should others make noise kati first of all waliwo omwana nteeredde wano nga neebaza mbadde naakakasoma ku gundi ku X ali mu university zimu mbadde sijjukira nagendayo ne mbagamba nti usi okulwanirira eddembe ly'obuntu tosobola kukikola nga kya musaala kiteekebwa okuba nga kiva munda mu mutima so kibazo abantu simanyi kibazo oba olowooza engeri abantu gye batya order ekiragiro ekireeta trade order kyavaawa nga kizene kibuna eggwanga nalabye omusajja w'emmoro yabadde wa moroto meya ng'ayimiridde mu maaso ga gundi tractor yamulinnye lwaki teyamulinnye so tutandikira ku bakulembeze ne basirika abakulembeze abalondebwa abakulembeze b'ebitundu ne basirika abakulembeze babasuubuzi ne basirika kyembadde nkugamba abakulembeze b'abavubuka obukiiko weebuli ebibiina weebiri kale togenda ku street kuba otiddewo naye singa parliament yafunye petitions eziva mu districts zonna abaana ne bawandika ne bagamba bannange era mwa especially tubatunuulidde sebo ne bawandika n'osanga nga petitions 15,000 zigeze ku State House zazze bazigize bazidrapinze muzeeyi tukutunuulidde maybe eggwanga eddoboozi lyandibadde nga liwulikika naye wa okutya kibazo kungi kyova olaba ekintu oluusi bwe kyabika nnyo nga tekikyasobola okuzibwawo ebintu ne tubyokya kuba abantu baba banyigiriziddwa bona nga baliawo kibatuuliridde njagala olowooze nakugamba lulinze bwe nabye mbalanga misreading abantu anti kati nga actually abantu gwe kyolabanga okunyigirizibwa bo bakyandastanding aga nti owai ako tubadde tukakola naye katudde mu katale katuyingire mu katale munda ate katale kaliwake bayingiddemu akatale you see because mu Kampala banga nti emidaala gibaddeyo mu butale eyo simanyi
naye ababoda babagoba mu kibuga gw'omudaala gwa boda omudaala gwa naye kibazo njagala ositule nekya boda okize kwona atambulira ku boda because si bw'obeera n'akakadde ka boda mu Kampala nga bonna balina bizinesi kitegeeza abantu moving waliwo abantu obukadde Kampala etambuza abantu miliyoni 3 buli lunaku maybe emitwalo 5 be balina motoka maybe less anti kyeŋŋamba nene otaddeko ne taxi ekitegeeza obukadde 2 buli ku boda kubanga waliwo akakadde ak'ebigere yes simanyi kibazo omanyi nze enjira netambula oluusi neŋŋamba kangende ennyimirire wali erugogo nenyimirirawo ku ssaawa 12 n'ekitundu nenvawo ku ssaawa 3 ndaba abantu abatambuza ebigere neŋŋamba kanyimirire kololo kwa kashi njagala okikole kigezeeko kibazo ojja kutegeera kyeŋŋamba abatambulira eri ewagundi ewa constituency yona eri awayita gundi kulerwe awayita egaali y'omu nabalaba ne wano ku lw'entebe wano so abo bonyigiriza ng'oyongedde ku mafuta oyongedde omusolo ku boda oyongedde ku spare parts oyongedde ku sukaali si bano boka abavuga boda n'abazikozesa naye kyogamba kino nti okutya okubeera kungi omusomesa asomesa ku Buganda Road Primary School ng'asula Kawempe omusala gwe wamuwadde teguliiko za transport kati mubaamu ennaku zaalinya boda bagamba olweggulo batuulako 3 baddeeka bw'ofuna akaseera oyimire ku Wampeewo wali genda oyimire ku geti yammwe wali ku institute yammwe gwefuna akaseera oyimirewo ku lweggulo tebamanyiganye onaatuula bwatuuka wali n'atuula n'omulala n'atuula n'omulala zikola taxi bagamba wano ku Bombo Road ku Bombo Road nga ku kizimbe kya Sebaana bajja nga batuulako omu 2 3 ne batuula ne basobola fare n'ekendeera Robert Walekawempe mugigabana basatu bagigabana mpaka ne mukono okuva ono ku Jinja Road nga temwemanyi baba tebeemanyi ono ng'awunya entuuyo oli ng'awunya akamwa mwena ne mutuula ne mutambula because ndi mu transport ndi mu road safety so bino sometimes bwembimanya because bw'olaba report ya road safety aba boda be basinga okufaana okulumizibwa naki abaddako babigere kyovula one taking interest kuba ndi board member wa Road Safety Coalition of Uganda because ebintu ebyo oyogera n'abakulu bino ebintu bwoba tobiina nga tobimanyi oluusi ogendayo n'oyogera nti tukole omulimu tukole ku kazi abasinga okufa tebali mu motoka so kibazo ensonga emu ogamba lwaki abantu tebakola ki lwaki tebakirimu bo tebafaayo tebolesa bulumi abantu batya okutya kungi kibazo kyengamba ne bwe tujja wano ne tubeera nga twogera Ssemuju n'akugamba nti kino bwenkyogera bajja kulowooza nti nkuma mu bantu omuliro n'akita kampuliriza lutimba